tewali kubuusabuusa kwonna. Samatha yabbye ente ate Samatha munyankole. Abanyankole babbi bante buli nte ebula nga waliwo munyankole y'abaagibbi. Abaganda babambizi nanko. Kuba ekizibu ky'omuganda kibeera ku maaso ge awo. Enjala emala muluma nabba ennyondo. Ennyondo ya mitwalo 10 n'agitunda mutwalo. Omunyankole abaliza mu maaso ky'ova olaba ente zaabwe tebazirya. Kizibu nnyo okusanga omunyankole asaze ente ku Idi oba ku Krismasi tebatera. Balunda ebintu ebyo ng'abikumanga byabugagga. Kati bw'ongamba nti ente ana, ente zaafudde. Ente ana mu ttaano bazirinnya bulinnya nti wali otambula n'ozirinnya nga togenderedde bwali buuka wali olunda nseenene oba munyeera. Kati kitegerekeseddwa nti bwe walwala ente ne zifa. Go wali ozijjanjaba, go wali oziyonsa nti bwe walwala wali tokyayonsa. Kati we yazirya kati n'anoonya kuzireplace. Ente zaafanga nkoko nti yali kiwumpuli ye yaziyitamu n'azikuba. Kuba kiwumpuli akuba enkoko n'oziyitamu mu kisibo ng'enkoko 5 zaafudde omulundi omulundi gumu. Ente bwe zaafa abaali bazirabirira kuba Samatha abeera Kampala, ente ziri mu kyalo. Abaali bazirabirira bo tebali ku .com generation nti bakubira ebifaananyi ne bakuweereza. Tolina kifaananyi yadde vidiyo. Nga zifudde. Toyina kafaananyi yadde vidiyo nti ente zaafa. Samatha ali mulwadde tetuganye naye obulwadde bwabo mazeemu ekisa. Samatha ne bwe kunaaba kufa entaanaayo egenda kuba ya bikolimu. Tosobola kuva eri n'ogamba abantu mbuwabula bannannyinizo sirina buzibu musobola okulaga obusungu bwammwe nga bwe mwagala. I'm sending this warning to Queen J. Queen J oli mukazi mulungi alina ekisa naye abantu bayambire ewala. There is no need kati omuntu gw'obadde ojjanye Basamansa birungi cocaine ye musumbuwa ali addicted ku drugs. West Road n'ogenda ne weebakayo gwe tunuulira engeri gy'agwira abantu. Agwira abantu kulwokuba biri drugs byamukwata ku mutwe binaatera n'okumusuula eddalu kati lwali kugwira. Talya mmere omanyi lwaki talya mmere anti kati cocaine enjaga yamukutula break z'emabega singa anaaba alidde bbi ajja kubanga amuyitamu obuyisi alina kunywa bunyi kyova olaba anywa amata ga kirasiki gasobole okumusiba olubuto. Mubeera n'abantu naye obuzibu bwe mulina temwasoma. Yes, she is sick by the way. She's in the bad condition. But abamwetoolodde mumutwale mu rehabu. If not mumutwale agende yeekebeza obulwadde bwa sirimu ku bibiri Samatha alina ekimuluma. Naye nze okuva lwe nalaba nga anuusa enjaga ku kanooti akapya ak'$2,000. Nimbye Samatha animbye. Are you not using cocaine? Tafuweta njaga. Ebyolimba abantu mbogo bakuba dakalifomu, bakuba dasimanyi biki, ne bakuba kalifomu simanyi takyakukwata. Mukwano byonna byabwerere. If you still love your kids, you still love your sons, go to rehab center. Obeereyo bakujjanjabe. Siganyo ogenda kukosebwa nga bolaba. Mwalaba kujjaki apia. Omuwale yali mu oppositionist. Is it oppositionist? Bwatyo bwali watugamba omusonyi of course atokumusonyi namusonyi wanze kozi kyekyali kintu teyo yampitanga yagala kunetondera kubya yankola. Yes namusonywa naye kala tekingana kwogera ku kimuluma kyali okutya okugamba ensi. Ategera sisobola kugana kukogera ku kiruma Samatha ekyo kyatyo okugamba eddunia. So nzengezaako okubabuusa mulekeraawo okulowooza nti Samatha alina yamuloga. Talina yamuloga, just drugs. Yes, drugs Samatha. Kyenjogerako kino okimanyi bulungi nnyo. Enjaga yekusumbuwa oli addicted ku drugs. Onya cocaine oginuusiza ku bupapula obupya ate nga cocaine yali very expensive. N'akasente akatindika wali osigazizaawo nga igwe eyali azadde nga tokyasobola kugenda kukuba obwamalaaya bwe wali